buno obubaka bugenda wa Mr. President Kyagulanyi osusize ekisa taata tusaba busabi president tudumire tugambe nti kati bine birenzi bigenda tuyimirira mwe birenzi mmwe temujja sobola temuli sobola ate era temuli gezaako temusobola mukakane musalama mumwe abalenzi mmwe mulimu n'abalenzi abamu nga baboyi baffe naye mmwe mwetereze anko mwetereze okoze stanti zo zonna ziganye byonna byemukola tewali kye batakolangako buli kimu bakikola zonna ziganye wayo kyemmotoka akati gwe kankuwulira ekintu kimu newonaawasa muwala wa kwini wa Bungereza yafa tokyasobola omukisa tukugaba omulundi ogwo kyansemwe bekumala naffe twakuliko twakuta kati gwe newonaakera ku makya n'olinnyira embizzi tolina kyogenda tugamba oba gwe bakusiba ogenda kuba weerabisa buli kyokola nga weerabisa oba okola biki ekitebe kyaffe kyensonyiwe wali wakaffe wetulina akakabiro kasaanya olutemya lwaliizo tulinda oda ya president natuwa oda feffe original anirule tulinyako mmwe original anirule tubuulirizeeko mukutu gwa Ugandan Lifestyle akati kakati abannange andowooza ebigenda okubeera nga biva mu nsonga ezo mubiraba singa ekikola bwe kito kiddamu okubeera nga kituukawo. Ebintu bino eno bitandikanga ebyokusaaga olina okulengera nga kampu yeeno n'eyeeno abantu battinganya. So anze ndowooza nti okwawula ebintu bifaananako webityo tuleme okwawula ebyobufuzi n'obulamu bwa bulijjo. At the end of the day bwe munayingizaamu zino ensonga ebyobufuzi mujja maliriza munnange ng'ensi weetuuse ate si weeteekeddwa okubeera ng'eba. Irene Skin amazima googerwa ekikola kye yakola okulumba ekitebe kya National Unity Platform si kya buntu era kibi kubanga naye bwe bamulumbako eri ku Fangon Forest era twalabira ddala nga abamulumbye bakoze ensobi. Kati n'olw'ensonga ezo twandibadde buli muntu amanya tageti ye. Gwe bw'osalawo n'ogamba nti ndi muyimbi olina kuyimbira abantu nga tosusodde oba ba NRM oba ba NUP FDC UPC bonna olina twalira wamu naye bw'osituka n'ogamba nti kati kaakati ngenze ku kitebe kya NUP kitegeeza n'abawagizi bo aba NUP abadde bakuwagira obanga abayisizaamu eggaali kuba bali eri bo kiri kye bakkiririzaamu. Ate kyakubiri ebintu bineno tebyenkanankana tudde mu mazima. Bobi Wine bw'abanga yeesimbawo ne bagamba nti afunye obululu obuli mu bukadde 3 n'okudda waggulu. That is abantu abagenzi ne bamanya nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne batiikinga obukadde 3 n'okudda waggulu. Wano abayimbi ebiseera ebisinga tuba tukola ebivulu oba limu mukola ebivulu muyayaana disiko ofune abantu 1,000 bw'okikuba ennyo ofune abantu 2,000 naye era ng'otaddemu kingi oluusi olangidde emyezi 2 oba 3 n'etamu ya campaign mwagiraba yali ntono n'asobola okufuna obwo obululu. Tukkirize Bobi Wine naye alina kyayayaanira okuba ayagala kubeera mukulembeze eggwanga nga olaba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kitegeeza naye yeegomba oli kiri kyayagala okuba otegeera. Kati ate gwe osobola okuba nga nawe weegomba Bobi Wine ate tolina kubeera nga omulwanyisa buki bulwanyisa otegeera kubanga gwoba olowooza tolina kyakufiirwa naye ate gwe agenda okufiirwa ekinene. Kati akatambi ako bwe nakeetegereza nendaba abavubuka be bagenda amaaso n'okubeera nga boogera nalabidde ddala ng'ekintu ekyo kya bulabe. Gwe yanga ebyo n'abaana babikoze naye mwetereze anko mwetereze kiri ekitebe si kya Kyagulanyi yekka kitebe kya ggwanga ate n'abantu abali ebweru mu nsi zaawa bonna kibakakatako naye mmwe temuyina yadde we mube newamusula mupangisaawo kitegeera kiri kitebe kyaffe ssebo ffe wetutuukira temulina wammwe we mutuukira weba abawadde ssente eyo mu gavumenti mujje mukole ebintu ssente mwamazo zigulako akakoola ne kabakuba kati ekiro ne munoonya ekyokukola nga temukiraba. Dogo
papa yalumbako ne ku kitebe ekikadde nno ng'ayina emmundu naye aliwa bw'ala osinga Sobi naye kati gwe wulira firimu ya Sobi nti abadongo be batta Sobi abadongo abalimi obulimi gwe muzira afiira watono golabanga wali omuzira naye toli muzira wetereze toli wakabidoogo oli mudongo byabadongo toli geto yuti tobangako geto yuti anko oba abakufiida abo babboibo bobeera wandize n'okolawo ekintu ekitiiso banomenyamenya geti n'okimenya nsi naye n'ojja n'okola ebyekidongo n'ofuuyirako obuntu obw'abaana abato gwe mujje emisana mmwe ddogo mujje emisana mutukubire ku busimu mutugambe bannange leero tujja ku kitebe kyammwe mwe mulwana kiro mujje emisana muli badongo ati muli babbi ate musanti zammwe anko ate kinneewunyisa mwana bakozesa mmwe baganda mmwe bamulwana patuliki bamagumba bebakozesa bababu bebakozesa bakerementi bakabadiya bonna baana baganda bali mukozesa naye mwe baana mmwe ensonga za ggwanga nammwe zibakakatako mulaba kye tuliko mutwesonyiwe mukole ebyammwe naffe tukole ebyaffe kale naye temudda mutulumbagana bino bye tuliko gwe tomanyi kye bayita futusoja tokimanyi kye kitegeeza ensonga zawo zifiiramu n'abantu ebyo byemulimu ensonga ze tubaamu za ggwanga zibaako n'emmundu n'amasasi mwe muli ku ebyo bya bukonde mmwe ate n'obuba bukonde temusobola mwe badongo mmwe muli badongo oli pulezidenti kiri kitebe kyaffe mwe badongo mmwe katubeesonyiwe tubalabe bulabi tubaveeko tubaleke muyite naye mwana tituuse mwana n'empuliranga obusungu nfunye obusungu mmwe mwetereze mmwe bayuuti mmwe bidongo mmwe mwetereze newenakola sitati nozina embizi tokyasobola tokyalina kyotugamba nze woba okakasa nti okyali w'amaanyi naye ku freedom city oba okyasobola ogikubangayo wagikuba gwe mudongo okakase nti wagwa oba tegeka ku 3 mulumu okakase titoli mazi mwana mwe watch out abantu balaba mu kutandika kwogera bwe batyo naye ng'oluusi babikakasa kiki enkunjagadde enkugireyo nti oli ku bantu abamuwa obululu abali mu bukadde 3 omukulembeze nowakubadde yabayo n'agamba nti bakiitinga by 1 million vote kitegeeza kale katugamba asigaza obukadde 2 wano waliwo omuyimbi asobola okukuŋŋaanya abantu 5,000 mu kifo kimu nti aze kubayimbira taliiwo kikulaga ki nti oli abakubisaamu emirundi n'emirundi kati gwe sometimes oyinza okukola ekyo ekintu olw'olutalolo ng'olina kyoyagala omusuuza ate n'owunzika nga gwe basuuziza nga takutte nako nga talina kintu nakimu kyakoze eki wano kati political party ez'amaanyi ziriwo 2 NRM yeyina incumbent Yoweri Kaguta Museveni kulembeze eggwanga ne wabeerawo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu leading opposition leader mu ggwanga be bantu babiri ab'entalo zaabwe tusooka ne zituteeka eri wa maaso kuba kye balwanira kinene goba olwanira views olwanira bantu basobola okujja bakusupporting akayimbako bali bo balwanira ntebe kati entalo zaabwe nze ndaba ziri ku level ndala kitegeera so mu mbeera bwetyo abavubuka batandika bwe batyo ne beesala akajegere ne beesuula mu jjulume ogenda okulaba nga munnange olutalo lutandika naye wakati mu ku lutalo lunene okutandika kampu zineno zonna mwepime mulabe okitegeera bw'ojja kutunuulira Bobi Wine abantu abamuliraanye ku lusegere ekyamazima akulaga nti audience zonna azirina ajja kubeerawo ne Secretary General Lewis Lubongoya oyo nno omusomesa w'amateeka Benjamin Katana abonabona tumanyi obuyigirize bwabwe segera otunulira bajjewero Ssennyonyi leader of opposition nawe otunuulira enkambi yo baani bw'oyinayo ab'amaanyi omuntu bayinza okugamba bannange alien
ono omuntu mutuufu singa baba bakutte asobola okujja kukomera n'abeerawo ku lulwo okategedde nti Bobi Wine baba n'amukwata tujja kulaba nti leader of opposition ajja kuvaayo ne ba honorable beyatwala mu parliament ate n'omusanvu ne baba basituse bamaanyi nnyo mu ggwanga basobola okuvaayo secretary general omuwuliranga mu butuufu naye era wayinza ottandikira kuba ensonga z'amateeka bazitegeera owulira bulungi nnyo kati gwe assuming bakukutte mu mbeera ezifaananako bwe zityo tunaalaba ki kwaba abantu abo abakuliranye n'abakwetoolodde ddala ddala ani asobola okuvaayo n'agamba nze ndiwo ku lwa mukama wange bonna bonna bajja kuteekako njabala so kati ekintu ekyo ali ntwagala nnyo musikuwo era gwe muyimbi kubamu abaliwo abakuba ennyimba ezikyaliko era ezikyatunda era olina funny base ey'amaanyi ennene naye eggwanga lirowooza kirala naawe olowooza kirala saidi eno baagala gavumenti esigaleko neeno eyagala bajje mu buyinza kati eggwanga tulitunulire bwe tutyo toweegatta mu zino ntalo kubanga enjovu ebbiri we zirwanira omanye kijja okubeera nga kikola ki so ebintu bino eno mwerumbe ku social media mukozese ebigambo naye ebintu ebirimu physical nti ovudde eno ogenze oli kwatakinga kitebe n'obanga ekigendererwa kyo kyakusoomooza baleeri ekintu ekyo kikyamu okumanya kikyamu oyinza okwesanga nde Bobi Wine tafunye budde kuvaayo kubaako kyakunyega oba kyakugamba ku nsonga eyo okitegeera kati ndowooza olaba basobodde okubeera nga bakwanukula gw'obadde obamanyi bavubuka bavuddeeyo ne balaba nga kibakwatako ne basala okukola ki okubeera nga babaako beboogera so kyova olaba ne Bobi Wine wabaako n'ekintu kyakoze tulaba abamwanukula abamu babeera boogezi ba poliisi boogezi b'amagye baminisita n'abalala kati naawe bw'oba nga bano bali mu kwanukula kikyendowooza awo kaba kafu kale njagala nnyo ensonga z'okuyimba zisigale nga zakuyimba tuleme kugattamu nnyo byabufuzi kubanga lino eggwanga n'okulonda ne bwekunaggwa lijja sigala litambula abantu baaliyo oba baaliwo weebali ate bali baawo so ndaba si kya muntu kale nze sigawo muleki